bye babagamba ku fake si bituufu. Ate nabo aboogera ku TikTok oba ku all medias nga bagamba Mwanko Palaso. By the mpulidde abagamba nze nakawulira basatu nga bagamba Mwanko P abikola naye bammeni gwe wenna ayogera ekyo ekigambo ekyo Mwanko P biki gwe ddoogo. Gwe ddoogo. Ffe twafuuka byabantalo tetulina kye tutya baddoogo. Ffe tuliwo gugaba mpisa. Lwaki bagamba Uncle P? Olw'okuba biri eri bye bayomba biri eri ebyali ebyemabegaawo. Ezo story. Ane kali Fiki yakola ka media ngagamba munkwata. Fiki Gaza talina njaye gye bamusanze nayo. Fiki Gaza tabananjaga waka. Kwanze nabeerako ne Fiki. Fiki abawo n'akasadake kamu. Nze nagamba njaga ne muzeeyo kimanyi. Tata Mwozo kimanyi mwena bakulu mu kimanyi abaggwanga lyaffe abalitwala abakulu abatukulembera. Nawe mama wange okimanyi kabe tata wange nze nywe enjayi. Mbabuuzako mwenna abatulaba, yes, mugye baleko egyo gye mwakedde okuba nga ate muteekako engalo. Mbaniriza ate nate ku mukutu gwaffe omuganzi ogwa Tindi Files, nze Jonas Ssentongo. Eyakatoyengako genda ddala mu maaso n'okuba nga ate osubscribinga ensibuko y'ebirungi ate era n'ebyessanyu. Awo bukeeredde olunaku olwaleero amawulire ge twafunye ge ga mwana mulenzi abangi gwe mumanyi nga Fiki Gaza omuyimbi yakwatiddwa poliisi era ekikwekweto kyakoleddwa mu maka ge ne bajjawo ebintu eby'enjawulo kossa ebijambiya engoye z'amagye poliisi nga bwe yatutegeezezza ate mu kwogera kwayo. Well, kyagendedde ddala mu maaso n'okuba nga ate akumibwa ku poliisi ekibuye. Mu kaseera kano twegattiddwako omukulu Vendetta nga nno yono oba mbayite abamu ku basomesa mu ghetto abateeka empisa mu baana ba ghetto agenda kuba ate atugamba biki ebyagendedde ddala mu maaso n'okuba nga ate bituukayo ewa Fiki Gaza. Yo waayi ekyamukwasizza kyeki? Kale tunagenda ddala mu maaso kansabe Vendetta ababuuzeeko ate tweyongere naye maama munyiivu bulala oba kiki buuza kuba tulaba. Mwana balamusiza akabatulaba n'abatuwulirisa just siri munyiivu wabula ndi munyiike kuba ennaku zino mwana ebizibu bingi mwana. So sorry. Tuva mu kino tudda mu kino tuva mu kino tudda mu kino naye nga byonna ebisinga ekirimu ekyo tulina wanika mikono ne tusaba Allah n'atugondeza mu society ate ne tulaba nga aterezaamuko ne ku mbeera y'ensi sobola ofuluŋŋamu oba okuluŋŋamizibwa kuba bannaffe nabo bangi era bali eyo banyigirizibwa. Otunula ng'eyasiibye wasiibye sitati naye mwana anti omugazi abamu kutetegeeza yadde sikyali mugaza kati nga tuli basaka free boss wava mu Gaza wava ewa tulina oba mwana anti kati mwana nagamba nze Jona mwana omuntu atalina mpisa nga gwe mwana gw'olaga nti abaniga abakubeereddewo mu first ate gwe obalaba mayina obalaba fo kitegeeza ffe tuli useless gy'oli ate ng'oli yaliwo from A up to Z nangati ng'akulaga Z yadde yaggwayo akulaga akyakola ki akyaliwo oshegedde kitegeeza saka free boss yo yaddala no one kati kyali nnyo wa Fiki Gaza kati neewuunya kiddala ekyakuggisaayo nga buli kaseera buli lw'okusanga obeera na Fiki Gaza. Mwana season zikyuka olaba n'omusambi omulungi mu ttiimu era osoomusanga nga yabadde akuba Fernandez ng'akuba Nyaseno n'omusanga nga aba Liverpool yamuguze oba Fulham ayinza n'osanga nno nga katiimu keri wansi akatono ke kamututte nga kamugye ku bakinywera kamugye mu bigirigi kitegeeza ki osobola okyuka. Nze tondaba nga nkugamba leero ndi wa Mwanko Palaso enkya n'onsanga nga ndi wa mwana yakatandika kujja ewabbula biso ne ani na me can't do that fangoni abo bafalanti befangoni bebamu basajja baffe kati wulira gwe basajja bo nze si basajja bange kuba nze ndi musajja gwe oba oli mukazi we simanyi kuba gwe ngamba mbu musajja gwe oli mukazi bakyali bebeki nze si kyali wange nze eneme wange era naye akimanyi ne Moza akimanyi omumanyi eyamuleeta kuba fangoni enkulu okisegedde kati nze toyinza kuŋŋamba muntu oba nkyogere nti how can explain that simanyi kawanvu
nego kyobamanya just respect omugaza tumusabire asobole okudda engulu kuba ezo jaketi zamukwasiza n'amajambiya kyakwasiza fake Gaza vendetta byebimu ku byembadde ntandise okugamba John tunnyonnyole jaketi ezo mo videos ng'oziraba nga Gaza azeekubye ezamukwasizza ez'amagye ejjambiya ezo zo sizirabangako era sizimanya ate oziraba mpya segera just no think for 1M nti kati gwe Jona ndi naawe leero enkya ndi n'ettindi mwawukanye n'ettindi onsanze n'ettindi kati nga nkola na ttindi sikola naawe kitegeeza gw'ogenda nnoomera setting musajja wa akava kaakabi ogambe omuyaye wange storage kitegeera takyambigapinga ne wansanga mavako anti kati onsanga mavako ne ngamba abaniga nawe okirabanga era twesanga nga mavako ne bagamba meni mu gisale wakiraba ku gladiator nalina abasajja bonna naye nga sina mutufu gwendi naye kuba bonna baaliwo abayimbi ate nga ne muzeeyi jeno yali aŋŋambye mutabani gwe nina mbageto yuti asobola okukuuma ebintu bino ne Rayani shuwa nga tinga nali size ku sho naye nali nkuuma kifo kyani ali okuuma kifo kya mugagga kya muzeeyi ensonga yalabanga ne waleeta poliisi kawaani kuba tosobola kukwata mmese ng'ogisuddemu pusi olina gisuulamu olina gisuulamu mmese okutegedde kategedde vendetta ebyambalo bino bye byaviiriddeko Kalemwanywera okubanga essaawa zino fake Gaza atemeza mabega wa mitalimbwa kati gwe just no otuuka ekibuye obuuza fayiro ya fake ng'ogenze n'omunene tebagenda kale essaawa eno Allah n'atukwatiyako sale n'ajja wano n'angamba Gaza vendetta jana tugende wa Gaza ngenda mujjayo ndabe embeera ki era wawulira statement gye bagenda omuwa agenda mukwasa ennaku kuba si eri ensonga ki entuufu osegedde naye kati ate nga osanga nze vendetta eno mu ddibo gyendi nze mmanye amazima naye ate osi oba CID tasobola kugamba mazima because for the one reason bakashinga out obimanyi kintu kidogo bakusa embuto zaabwe cupya lesigaba buguma nti kati byebiribwo okusa mbuto zaabwe ffe tuli amaluma emisango kati anti kyenagaga omwavu tosinga musango kati Gaza tasobola singa musango olwaki anti fala gwe yeesiga nnyo aliyeni ate yali emabega lwaki tebakutta aliyeni kuba lwali nabo batambula babiri ne aliyeni lwaki webakutte feeki ewaka eruwafu wali wabeera lwaki tebagenze wali mu kizungu emakini ne bajjawo aliyeni kiki kyogezaako okwogera nti gundi yasetinze era gwe omulamwa gwe ati nze Bobby yaŋŋamba atakukuba kigo takwogeza kama bro ng'olwamusetinga atya ng'ate babadde bakyalifu all along yagenzeko ku poliisi omulaba mpuliddeawo nti agenzeeyo naye ba tebamukkiriza kumulaba kati Jona let me tell you something what I know right now ndaba nsobola obanga ndi wano Jona siri naawe ewankwata Jona emba ku Jinja Road awo basobola ogaana okundaba tebasobola mpozi nga waliwo keesi y'amaanyi nnyo gye kati keesi kyegaana fake alien okulaba fake Gaza gyejagala ombuli ali ku treason lebo kiki tewali reason egenda omugaanisa kulaba fake just ebyo byonna kyetwandiise pin up oba set up bakupiningako kifayiro ate nga already oli mu set up yawe kati basajja ate ne bamugaba bascreaminga batya ngenda kusindika omusajja gw'obadde obeera naye yakusetinze ye yakuliddemu olukwefu by other side wakati nze ndi mafia nze sikyali muyaaye era ndaba wamma nze siri muyaaye ate siri mubbi wa busimu nze ndi mafia byonna mbimanyi embeera yonna ogiyiseemu nze nsobola okubala enjama kyegenda olowooza nsobola olowooza omuntu wa wansi kyagenda olowooza nsolowooza owagulu kyagenda olowooza n'omubbi kyagenda olowooza ebintu bimeka bina be bantu bana ab'enjawulo mu bufunze osobola okumpita conman omufere kuba nsobola ofere omusirikale nenkola kyenyala nenfera n'owa military nenfera n'ow'oddwaliro okategedde naye nga tebyo si birungi kati fake Gaza ekyamukwasiza olunaku olwaleero bagamba mu majambiya na uniform n'enjaye fake Gaza talina njaye gye bamusanze nayo
Fiki gaza tabananjaga waka kwanze nabeerako ne Fiki abaawo n'akasadake kamu nze nagamba enjaga ne muzeeyo okimanyi tata Mwozo okimanyi mwena abakulu mukimanyi abaggwanga lyaffe abalitwala abakulu abatukulembera naawe mama wange okimanyi kabe tata wange nze nywa enjaayi naye nange wange togenda kujja osangayo baafu yanjaga oba kutiya kawange ngenda bamu ne tiki yange emu just ginywa kufuna vibe ya kola nkategedde kuba waliwo time otuuka kati nga twagala meditation ng'osobola otuulaawo naye no thinking ngamu osegedde kuba n'abagagga betulaba betwegomba afuna obudde nagangenzeeko wa mu holiday kati eno enjayi gye bagamba nti bamukutte nayo yo yafuddewa ati byeyo byonna osootuka ku polisi ng'enjayi eri ebbaafu ng'ebaddewo ku polisi ne bakuba ebifaananyi n'ebbaafu y'enjayi woogaana bakuteeka mu sseeremu wokkiriza bakuteeka wali eri ne bakuba ebifaananyi ne bakuteeka wali era ne simple zda ne bakuyisa mu nsonga ennyango yanguno bansonga bakkiriza kye baagala okabegere jona kati nze saa yaleero mu maafiya unsibiddwa emirundi egiwera okimanyi edabye bingi ano oyo Fiki naliko naye mu busibe mu apa kabe Joshua tatu abamugwoma era yijasi yaliro bali bya bufere yali tannaba kubanga Fiki si mubbi era gwalowooza amambo Fiki bye bamwogerako mbu munyakozi wa busimu mubbi atuma abayaaye Fiki tatuma babbi just Fiki abeera n'abaniga nti yakulira mu ghetto yakula n'abaniga osegedde wamaggwa wawulira atandaba ebyo byonna obuyayaye bwe boogera yadde olaba yadde 10 terikyawo omu yadde Fiki yankola bubi oba yankuba ekikono oba kiki oba yateekamu embeera nawe ate nga nze teyanteekako mbeera kuba mu Gaza naye just era bubbandi bwabeera obubbandi obumuyiikako bubbandi oba otegeeza ki abantu bubbandi bwe buno obuyayayaye obubbiwa amasimu obulaba omunene ne bugamba vendetta wuuyo twanze embeera kumavako ssente ng'ondaba olyasooka vendetta storage namugamba ndi fit storage nawe vendetta nyingiza nemugaa gwe naze naye wankubidde ku ssimu nawadeko ku programu yo oba watakutaddeko ku programu yange lwansonga nze ngenda okujjako eri evago mba ne tiketi ate emandikisa positi n'okuyingiza kati 17 ngo palaso yagitegeka ogwokutaano era nkimanyi ogenda abaayo ngenda abaayo n'abasigadde mugenda abaayo naye nga bammeeni bye babagamba ku Fiki si bituufu ate nabo aboogera ku TikTok oba ku all medias nga bagamba Mwanko Palaso nze nakawulira basatu nga bagamba Mwanko P abikola naye bammeeni gwe wenna ayogera ekyo ekigambo ekyo Mwanko P bikiki gwe ddoogo ffe twafuuka byabantalo tetulina kye tutya baddoogo ffe tuliwo gugaba mpisa lwaki bagamba Uncle P olw'okuba biri eri bye bayomba biri eri ebyali ebyemabegaawo ezo story andi kati Fiki yakola ka media ngagamba munkwata osogedde mpima nebyo bifalabyo osogedde omanyi bagamba kamwa kasasiro ganga ate akamwa olulimi lutonzi nsobola okwogera kyenjagala nga mmanyi nsanyusa audience oba noonya likes yes ono si comedy si kunoonya stunt byaddala bino byaddala this true story boy luno olugero lwa Yudaya boy si lwa Isaya gwe just no kyoba omanye wena yogera kwa Uncle Palaso ebikajeeteke ku Fiki ng'omupininga Uncle Palaso mbu ye yakwasiza Fiki blood wetunakusanga blood ngatto Mayanja family wena kusanga Mayanja Junior yenza kugamba blood manyikiddwa nga Vendetta the son of the doctor of Ilion Island. When I find you somewhere you're talking nonsense words bro anti abamugamba tetwasoma naye mukimanye ayete mwasoma ng'oluzungu olwogera gwenda kubwe anti bifala bibereyo nebigamba obuyaye bunyo njaga bubeera na Uncle Palaso tebwasoma bro Uncle Palaso he never stay with you if you know English because if you wanna basama letu bana ba mami I understand say you get kati nze goto nza very nozolo ya Uncle P no muteka mono nonsense choka Uncle P mukuru mu police Uncle P wa maje Uncle P werodiyo Uncle P muniga Uncle P freestyle muri wa sente Uncle P tasobola kuverina gamba mbu bameni tuli waneno tutudde wakeru wafu
tusaleko waneeno kawaani bro era Nkopi agenda abeerawo agamba man Marshall going to come but bandetereyo Berea ayogera atya tegedde Marshall going to come but I want Berea olwo aba ategeeza ki enkatete era ponani ebegenda kujja okitegedde gwe just know anytime gwe obanga nze so afuna budde bwo gwe ng'ofuna obwangu kitegeeza gwe nze mbawo akabi okukusinga Ali Vendetta bino ebyambalo byabadde byefaanaganyiriza oba byabadde nti byamagye si byamagye nga mu Vendetta onobeera ku street yokongo okubyemu ekipale kyo kikamufulage nkubye amagreen right now esame green naawe nkubye kalaki otamidde seeka kino kirevu oyagala kirabisa obirira omwenge mu sitati eno eno kalaki green otamidde ngambye kapo nkunyonyola ebigambo bino eno empale yakubyanga abantu ng'okusanga mutuwa weeti ogenda babulira okola mu kitongole eki kati just know gwe jona oyambadde bbulaaka kyoka uno si bbulaaka ono black otamidde kati nze lwaki nze mulaba mu bbulaaka oyagala kunkamafulaginga nga fike gaza ebamukamafulaginze omanyi Abannayuganda kati mutambulira mu buno obuzannyo bwa hide and seek noonya nkukwekule mwagala banga baddidi bro bino si by'Abamerika Nega Nkopi ali mu mbeera ki ne Fiki Gaza Nkopi ye one love n'agamba oli ghetto youth talumba Nkopi wali omuliddeko mbu alumba Fiki Gaza amuvuma Fiki Gaza yakola media meka ng'avuma Nkopi naye nga Nkopi ye akulaga abeera mu bbaala kunywa Berea na bashuga mami kujja tuwa ku ssente Vendetta where are you I'm on Kololo okay let me find you bro oba oliawo nga baby azza kutaddemu awakawumbi badoni musi atubaana abo gwatamanyi musi oli waawa tamanyi Doninasi oli waawa tamanyi Shakibu oli waawa tusangayo wali ku Black Sport gwe munyonyo ku nsonga eno yennyini kuliko abaana abalala abakwatiddwa bana abe nawulidde nti ku bo mwabaddemu abavunaanibwa emisango gy'okuba nti emisango gya mada naye ensonga eno gyogerako kyabayimbi okubeera n'abaana mu gaali yo that's what I'm telling you bro last time that's why I'm telling you naye nkugamba Nkopi tasobola abeera naawe nga tamanyi where you come from okategedde esawa ya leero Fiki Gaza omwana yava eruusira nga amanyi amaze emirimu oyo omwana obadde omulaba nnyo nga yasinga obeera ennyo naye era ng'alaga akola nnyo right now oyo omwana yabadde akwata n'essimu muddugavu waati era nfaanana basinga kwa kikyansazaako n'enviri nga basinga bamanyi oli yenze okategedde kubanga akola nnyo emisa nga tatambulira nnyo mu criminal katatefe Vendetta aba bossman tawana nnyo obeerayo nga tunywa ka NS kaffe kaweweesa emimiro n'amawuggwe tetwagala nnyo olabikira mu kamera za misango kale Fiki Gaza abaana be bamukutte nabo bana kuliko abaana babiri abatuufu abalikiri era nga OC w'ekibuye oba RDC oba DPC kusaba abaniga bange oba nteere kuliko Muba oyo muganda wa Fiki Gaza era y'omulabirawo oyo mwana si mubbe esimu ye kuba yemwe yatambuza ndongo ya mukulu we era oyo omwana y'omu yava eri ebuziga gye twali tubeera eri waka owa Fiki Gaza nga Fiki Gaza abayaye batandise okujja ewaka n'agamba ejje omu akulira ku Miniro Ganga ejje Matiki oba omuwulira oyo mu Miniro n'amugamba ejje nsigenda kudda wano ejje yali avuga Fiki Julio nga ye manager wa Fiki Julio yo omulenzi akola mu sitera naye era wa MGM Miniro Ganga Julius kale ekibiina ekyo kyali kinene right now ba Waswa Silver ba Bam abatambula na Nkopi era bangi ba Miniro twafunanga bingi ebitalabika naye omwana yagamba nko ejje mwana sikena asobola kubeera namwane wakala nsonga Fiki alese nnyo ki Ganga ate ina society etali mu bantu okategedde nga kikyategeeza bakozi b'amako n'abijjamu ki engalo nadda eryewa eruwafu emakindye ng'avudde ebuziga Fiki abadde alina amaka Fiki yabadde n'amaka 3 ate mpuliddewo yagamba alina amakaana Fiki muyaaye Fiki muniga
waliwo b'omudipa tetububala tuwala ennyumba 2 ezimanyikiddwa. Eriwa n'eriwa. Fiki boss. Fiki abadde ne Salama, abadde nawo Salama abadde ne wano ne Munyonyo Jazz no gundi eno pia Jazz pia nawo ayinawo nyumba nyingi zetu zayina Fiki gatuko owuliddeko nnya nze nga temukambyeko 2 kati ate nsobola okugamba ezisuka 10 kuba mulimu n'ez'abamaama ng'ava ku kyona abamaama ningenda asula wa mama gwadde mu gundi Wafiki yakola ati waba ayogera nga Guinness amukubye wakunywa kalasita osegera kategedde naye yaye wagamba nze ngenda sula gindi togenda muwakanya era mugenda givuga mu mutwale mu dropping ate asigalayo atya mudde ekitegeeza abo abavubuka Fiki babeera nabo abeefula bamukuuma watuuka ewaka nga tasobodde yingira nabo badda mukola ki bikolobero lwaki tebalina eddako ne beerabira ffe abavubuka babeera n'abayimbi tubeera n'empisa zino wammanga oba zino wammanga Fiki azeeyo waka ate example kankuwele kale ku bosi wange Palaso tubeera ne Palaso n'ava mu bbaala Moze abeera ne Palaso right now Ivan Killer Bam fenna Bam asobola bateekamu emitwalo nga 10 Ghetto Youth munnamwe buli omu namuwayo kyemeka kyebi amugyamu eri egamba nti kanyakula kasawo koli omukazi oba akasimu koli okategedde Bam oyo n'abagamba kati mumanyi tugenda mu bbaala natuka n'agula omuzinga naye nga buli muyaya yambadde silver oshayininga onyirira omuyimbi mumuleseko kati ono alinga muyimbi naye bosi just muniga munnamwe mubeera naye ku muyimbi kufuna atasobola n'okwata ku ssente nawe ku muyimbi nga alina kyayagala kye mutasobola abasigadde ku bandi just think this gwe oba omanyi nti ng'oli Ghetto Youth nga gwobeera n'omuyimbi n'ogamba nti omuyimbi omulese ewuwe ozze mukola emisango bro si birungi muli mu kwokesa abantu baffe ate mubookesa temukomaawo ne mulaga nti ate mudda ne ku media ne muwanda ebyekisiru kati Fiki Gaza right now bamukutte mwamukwatisizza mwabeefula mbu muli baana ba Fiki Gaza right now watuuka eri wa Fiki Gaza teriyo omwana n'ogwa n'otuuka mu Kinyoleka ate togenda awulira muyaya agenda agamba munze Fiki Gaza kino nakino era mwana yamanya baniga be bamuggyeyo baaliyo eno okategedde lwaki kubeera nga gwe weekubye enkokola mu baniga si kirungi nawulidde nti yatwaliddwako mu kkooti ne bamugoba ne bamugamba adde ku poliisi kituufu era batuuseyo nga state kiki tebalere ne bagala baddeyo bakole fayiro kiki anti kali wakyo tuyita police fayiro gwoyinza olowooza fayiro okoze fayiro ofunye statement ondidde ninayo police fayiro jjukira ekyo police fayiro ekyeki era ninayo police fayiro kwe kubanga nga wowulira kali ka cheat what oyoga cheat paper kabeera ku fayiro kaba katono nnyo weka ku fayiro gye bakutwala nayo kabeerako akapapula yo fayiro police kabako ka statement kayala bubugamo nga 15 reference laba nno reference baya gwaba nayo gw'omuwaabi okuva ku police kati ate kali kaba ku fayiro kutwaza eyiyo gwe bakutte reference bayankati kali kabakako gwe nakutte kati gwe just every Ghetto Youth aliyo ng'okimanya okola amakosa ate nga toyagala kukola mwana ngenda kusaasira busaasizi bro kubanga nze kati vendetta mba sina kyokugamba kati abayimbi bo bakoze batya okuba nga beewala ekkomera mu mbeera ng'eno vendetta kwetereza kutya kwetereza buli mwana abeera naawe baana yabayimbi mufuna abaana bamala mumanyi obeera nange vendetta nonda onzigye ku kkubo funye national edi oba maanyi go sente zo nyiriza
Ba ninabeera naye buli woobeera okusobola okukipinga nga ndi safe ate ne bosi wange okukipinga ng'oli safe obutakola misango ate olabikirwe mu birala bannaaye. Mukitegedde bameni Champions League yazzeemu mugyeko ku Arena mulabe ku bacampu. Ku Arena ye wali bacampu abaddala wano mu Bikonde Jankwa Muteni Arena laba campu yogera naye akulaga bamutwala oyogere nabo nti omwe yambeereko gubaale. Kati gwe tunu yakale Tough Empire ganga yababa Mustafa Mutafa Oyanko Mustafa Mutafa w'omusanga kola ebintu wamanga wano byengenda okugamba nze vendetta Anko Tafa fukamira oba mukazi mubuuze siyota no baba Tafa oba Anko Mustafa. Anko Tafa yaliwo oyo wotakikola ekyokubuuza Anko Mustafa ogenda kusanga Anko Tafa omumanyi sentonga Anko Tafa namukugambako Anko Tafa mwana we Nankusu nankulabye bwayina musaawe emu Alien Skin agenze n'awandiika ku Instagram ye nagamba bro Fiki Gaza is facing what every big artist goes through, false accusations, trying to bring us down, injustices that should never happen to anyone. We've come so far and we will get through this together. Stay strong. We are in this fight. Free Fiki Gaza. Sure nga wakagamba nti ali mabegawe era bagenda beera babiri mbuli kimu namugamba stay strong sigala ngoleki oli strong nesawe nokugamba tugende ekibuye ku police okwate kamera yeyo gitunuze mu Fiki Gaza olabo bali strong tali strong tano wale wantu babeera strong olaba ye Fiki Gaza ali wali mwana just know this awe toyinza kuŋŋamba mbe strong bro nemba strong because you want to awo tebabeerawo strong gawa wicked right now mwenna bameni ngenda babongako Uncle Nesta Uncle Tafa Kapi Wolofu Jaguar yo Kato Billionaire mwenna ba Bossman Uncle Donasa Musiana Shakibu Chirumira Kawesi mwenna ba bossi banga bechibi Big Swaz the #1 artist the #1 boss billionaire Big Swaz big up to you bro and every ghetto youth mwana nga gomanyi oli waddala mwana olina discipline olina respect otya n'olumya omuntu mwana Allah akuwe kyoyagala ate naye ghetto youth ng'oli eyo disinga vendetta bombo clat ne Katonda akutte busa akume ebbala akagwe kuba batomanyi gwozoleya oba tonyize nnyo vendetta naye ate nze sigenda kukusalira musango kuba siri Katonda ola gwayagala vendetta nonyako ku wonna snap weya teka Boss Gaza. Fiki Gaza avuddeyo n'awandiika n'ategeeza abantu nti bino byonna ebigenda ddala mu maaso n'okuba nga ate bimutuukako it's a set up from someone era yamumanyi lwaki mu kaseera nga kanene akabi kaalimu atavaayo n'atusobozesa okuba nga ate tumanya oyo yagendera ddala maaso okuba nga ate amuseetinga bino byonna ebimutuuse andi kati kyekyo kyebadde nkunyonyerako jona right gwandaba nze vendetta obona obukowusi neebaka kuva gye bamukunte totya gwandaba nga njayoyo badde nkuga Fiki Gaza balegera kugamba ndi sitati yakuyiseemu Fiki Gaza bakajja wano yayuya bwayoya Fiki Gaza omukwata on yesterday operation yabaddewo by sawa 12 kitundu jo yabadde weekend era abadde bali mu kafufu yeah it's a weekend omwana abadde kyotamidde jona weekend yabasajja kati kangome kuva Monday up to Monday it's a weekend ku side yo gwatakola abere uwo obadde okyatugamba ejjo yesterday when the time to arrested Fiki Gaza bamukwate saa 12 ewaka around 6:30 is a regular an evening bamukute bamututa kibuye ku police Fiki Gaza right now
naba abaniga baba naye bagaye kati yekigeza wa kutaano Fikigaza Fikigaza right now wamawanze nkugamba ebigambo bino nga abaniga bagama mu muli bataano Fiki you know what you're supposed to do tokalubiza mbeera Fiki fairo gitemeko abaniga bwe manye ebyesite abajeka sigaleko yekka fairo gijeko abaniga badde site sigaleko ogwa bro genda giwangula if that not that oba kale nga kikuleme abayina emisango egyawe baleke bafene egyawe nawe ofene egyo bro lwakwaze kyenkumanyiko ina one love Allah yakuwa baraka seeka bali basajja betayinza kuvaayo aji tokikolangako ekyo toyinza kubaleka naye osobola ovaayo nga wakola no Giant City ni naffe n'otujjayo enkeera olunaku olwo olujjukira sigenda dwogera olunaku olwo nali buziga ku poliisi olujjukira lwe baatulya nga babbye mukazi wo mama keze wakabatukute wali jjinja on that time wali jjinja n'osulayo n'okomawo era kiro kubera wali ova ku show kujja ku Giant City naye big up naffe watunoona era tewatulekerera mu kaseera katono nnyo twali tuli site just ngenda okwongera okugamba fake nze nsiima naye fake va ku badongo va kuba ebigambo fake va ku bantu fake kola sente zo fake walinga naffe bajjuliyo ngokola sente zo fake nga n'okukwata fake nga n'okwogerako mbu wakoze kino wabadde n'eggaali erabisa fake nga tebabikola fiki walina abaniga balina discipline nga buli omu yegomba Fikigaza nga buli omu yegomba eggaali ya Fikigaza atambula n'abaye balina discipline atambula n'abaye bali smart ne right now Fikigaza otambula n'abantu abakyafu otambula n'omuntu atasobola kugula nga teya $5,000 sente azikwata mu buli yekulya mayirungi nanjaga that's not a man that's not a dream ebyo bya ku nsi wende tonyize era obulumi bwo bombo bulira bagato yutu tulina okuba nga tukolera ddala ebintu ebitusanyusa ebituzimba mu ggwanga bannaye mira n'enjaga si bintu bitutwala mu maaso ebyo bintu bizambalira mu waffe mabega nansi yaffe mabega bammeni tuli myaka gye gimu bagato yutu siri mukulu nnyo mwana mundaba mumpita mukulu eyo abandaba naye mwana nze mpulira ennaku ku mutima bammeni era nze Museveni tata jjajja wange n'akwata essaawa eno n'ateeka mu gavumenti akubilali lo kunzita buli geto yuti owamakoso boosana mbooko na kaduku olwaki kuba geto yuti togenda kubanga obuulirirwa gwe buli lunaku ekintu kimu ate nga gwolaga okiraba minor useless si mbeera yamu geto yuti owaddala tuba ne one love nze ssaawa eno nakaziika abantu nga 6 ne wano we mundaba wentudde obuko obwendimu okwayuya kwonna nva naggulu mu ddwaliro era nina mayiti ya 5 wange gye mbadde nva okukolako era bamututte Masindi Kiryandongo naye every ghetto youth is a superstar. Every ghetto youth is a superstar. Every ghetto youth is a superstar. Kogede emirundi 3 bammeni ate nga ghetto youth yali superstar ino bane discipline kimanyi empisa yekulembera buli kimu nabagamba akagambo kano kyayite beginning at home. Ghetto youth togenda kujja kubbala nze nawe nsanga kubbala sigenda kuvuma mulimu ebigambo bitalina kuwemula bammeni mulimu abantu betalina kwogera nnyo nabo ate bammeni kambabuseeyo ne kano tuba n'emikono naye nga tegitwagala kituufu n'emikono giraba bubi nga tuyina nze saa eno nina mukwano gwange tanjagala naye nga twalingawo tuti nga tuli babiri kyali wa Joshua Shegera ya ugwe onakalaba wamma gojja kwetegeera naye mpalanira bwerere ddogo ate nniga wange nze gw'olumba sikulinako buzibu naye nga naawe okimanyi nsobola okunyiga n'empita emisege egisobola okukulumba okitegedde naye just tukume one love tukume n'obuntulula ffenna tuli bazadde omwana wange wanaasanga sirina amannyo oba owuwo nga nkukubye ebiso
anaawulira ati atugenda ekitegeeza olutalo oba tetugenda kugwa eyo gye bayita vita oba wo. Omwana owo ajja kukula nga tanjagala nga nowa ng'akula tayagala wo. Oba owange akule nga takwagala nga n'owo tayagala wange ng'olonze wanzita oba nze okutta. Jjukira mbaniga tetuloopa tubeera n'ebintu bibiri. Sigenda ku poliisi nze newonkuba. Sobola ogendayo nenfuna medical form okwejjanjaba okwetreatmentinga. Naye nga sigenda kusiba. Ebyammwe biggweerawo ebya ghetto. Leero luba lulwo enkya lwange kyoba Bobi yagamba kussa ne mukisiba ku church. Ate ku Mande ne mukola ebikolobero. Why? Ku Sunday ogenda osabe. Ku Mande ogenda onywa emmindi. Babikola? Ngamba gwe omukazi ali eyo nga naawe toyina mpisa, toyina discipline mukama. Toyina table manners. Yeah man. Akagambo kansanyusa nnyo mwana. Table manners. Kuba mwana mina link up. Tuswagolinga nnyo mwana. Me survive me too much. Me know that. Kale Vendetta. Nga tumaliriza obubaka bw'obusembe eri abantu n'okubulirira okwenjawulo eri abantu oba abaana abagenda ddala maaso okuba nga ate batambula n'abayimbi ne bakola ebikolobero ate bino ne bireeteramu abayimbi obuzibu. Mwana gwe buli ghetto youth ng'omanyi otambula n'omuyimbi oba ng'aweegomba obeere ng'otambula n'omuyimbi. Ghetto youth discipline. Ghetto youth discipline. Gwe kighetto youth discipline. Nze ne muniga ate omuniga vumbi. Si buno obuyayo obunyakuzi bw'amasimu, obunyakuzi bw'ensawo. Blood nze nakusanga ng'okola ebintu ebyo wamanga ngenda kukuba. Sirapu. Nze sikuba sirapu, nkuba masasi. Era nze wamala tange sale, jaja sale. Buno obubaka buli wuwo. Jaja sale nsabo nyamba mpeyo akaganga. Nawe tata wange Luguta. Ku ngeri gy'oli omunyiva n'akakuba. Mpeyo olusambi kuba nze mwana buno buddogo obukola amakosa abuntamye muzeeyi. Ku ngeri gy'oli omunyivu tajja kkakuwa kuba ojja kkakkana okubya eggwanga lye lyonna. Naye era kimusanyusa kuba mu ggwanga mulimu olaba mu kika. Omanyi pusi lwaki ezaale obwana nga 10? Lwaki? Pusi n'ekanga obwana obwo 10. Obwana obwo 10 kusigalako obwana buno oba butano, buli obutano we budduka egyo misege. Si baana abo. Sigala n'abagenda okuwesa discipline gyona. Kituufu. Singa obeera n'abangi nga bagenda kwokesa. Tatange muwonzi. Batwokeseza eggwanga tulaba. Kati twabikoowa. Nze ni muniga. Nze ni mafia. Siri munnabyabufuzi ate sironda. Lwaki tolonda Vendetta? Andi nze kugamba ndi muniga ate ni mafia. Siri munnabyabufuzi ate sironda. Wabula nina peace and one love. Nkufuna baba. Siri munnabyabufuzi ate sikola ki? Tolonda. Wabula nina peace and one love. Kati gwe ghetto youth ali eyo nga weebuuza one love church. One love kwe kwagala muntu munno nga weeyagala oba oyagala maama oba nga okola ki. Kye kintu ekyo kale nga wakigambye Ssentongo kwagaliza. Kale sibula abantu Vendetta. Era mwenna abandaba mwana nsigaddewo nga nze Vendetta top UG top 1. Anjagala Snap, Instagram, Twitter, yonna agenda FB. Boss guys are boss to the world. In Uganda, link up. Tewebaka. Kale, n'olw'ensonga eyo Vendetta mwendoza mumwewuliriddeko n'ensonga bwazirambuludde. Kyasinze okuba nga ateekako nnyo essira okuba nga ate abuulirira abayimbi okutambula n'abaana oba eggaali ezibagattako sossa ezo ezibassa mu matigga buli kiseera. Nkoze ne Lawrence ku kamera omukutu Tindi Fayo nze Jonas Ssentongo mubeere bulungi mweraba. Big up.